abaana abaffe abattibwa e Kasese. Abamu bagamba nti waliwo enkaayana ku ssomero eryo oba oliawo kwe kwavudde omutawaana, era twawuliddeko ndoza ne headmaster w'essomero naye nga bagamba nti akwatiddwa. Ate era mu ngeri y'emu waliwo abagamba nti bano ba ADF bennyini be balumbye ne bajja ne batigimbula abaana, kati omuwendo gweyongera okulinnya gusuka ne 40. Waliwo abagamba nti oba oliawo wabadde obulagajavu okubakuuma, naye ate era mu ngeri y'emu ebyo byonna bikyali mu mbu. Naye okusinza ku mawulire agavuddeyo bagamba nti waliwo abayeekera aba Uganda abakolaganira e Congo, era mbu bayinza okuba nga bebavuddeko enteekateeka eno be bagipanze okusobola okulumba essomero ne batigimbula abaana. Bantu bakyebuuza ebibuuzo bingi ku security nti ddala bwe bayabadde weeri kino kibeerawo kitya okutuuka ku ssa lino. Abalala bakyebuuza lwaki ate omusomesa headmaster yagenze maaso n'okuba nga akwatibwa. Waliwo abagamba nti waliwo ne audit yasooka okukolebwa ng'ate eno tennaba kubanga ebeerawo. Ebibuuzo bikyali bingi, ne twongera okusaba kulaba nti famire zino ez'abantu bano zongera okugumizibwa. Gavumenti yadde evuddeyo n'egamba nti ejja kubaako obusimbi bwewaayo miliyoni nga 5 eri buli muntu eyafudde. Ate era mu ngeri y'emu bajja kusooka kukola nteekateeka bagiyise enteekateeka ey'okkebera okukakasa ddala nti oba waliwo obuzibu obulala obw'enjawulo. Bw'oboogera kufuna ssente miliyoni 5 balina kusooka kakasa nti oli omwana gw'onoonera ssente olina bw'omuyita oba mwana wo gwe omuzaala, okwewala okusasula ate abantu ab'empewo. Naye ng'embeera si nnungi, ebyo bye biri mu bitundu ebya Kasese, naddala mu kaseera nga badde balindiridde okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Ate omusinga wa Rwenzururu embeera eno ate mbi okuba nti tebannaba kumwaniriza. Ate bino bigenze maaso n'okubaawo mu kitundu ekyo. Twongera okusabira embeera eno ate era n'okwongera okulaba nti ebyokwerinda mu ggwanga lyattu Uganda byongera okunywezebwa obulungi. Olunaku lwa bbalaza tutera nnyo okwagala okutunuulira ensonga ya bizinesi nga bwetambula.